The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. How you beautiful Ugandans, it's your girl Otebe. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape, I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. we shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Otebe. It is the fancy floor. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Mwendaze zakaita ku ssaawa emu yakawungezeko olunaku luno olwaleero lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri bbiri tuli mu mwezi ogwamutunda mwaka 2022. The Voltage ye program gy'oli mu kulaba gaba amasannyalaze gennyini buli lwakutaano ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo, twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, twogera ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu, ensonga z'enkulaakulana n'ebirala bingi nnyo. Ate munnange tubyogerako buli lwakutaano ssaawa emu yakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga mbategeeza nti tuli butereevu ku The Alternative Uganda Facebook page kw'osobola okuba nga ate otufunira era nga munnange kyenkusaba kiri kimu kyokka likinga page yaffe ate onyige following onyige ne alarm button eyo gy'olabako anti bwe tubeera live osobola okufuna notification n'obeera kitundutundu ku program ate ebeera eriwo. Tuli butereevu era ku Digitalk TV era nga nayo osobola okuba nga ate otwota buliro era osobola okubeera kitundutundu ku program eno ey'olunaku luno olwaleero. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo, ensonga zikwatagana n'obutonde bw'ensi awamu n'enkulaakulana y'eggwanga Uganda nga twebuuza ku bibiri tutwale kiriwa tuleke kiriwa. Wabaddewo ensonga ate enkulu wiiki eno oba ekoze amawulire wiiki eno ndowooza kuva wiiki eri ng'eggwako ate n'entandikwa ya wiiki eno ebadde ensonga ya Lubigi. Naye ate tetutunuulidde Lubigi yokka wabula ate wabaddewo wetlands ez'enjawulo munnange abantu ab'enjawulo we basenze abamu ne bateekawo businesses ez'enjawulo awamu waliwo amafactories waliwo n'ebifo gavumenti byewaddeyo kuba eri bamusiga nsimbi okusobola okuba nti bateekawo amakampani ag'enjawulo naye ate ng'ebifo bino zaali ntobazi. Tugenda kuba tutunuulira ensonga eyo olunaku luno olwaleero nga twebuuza tutwale kiriwa tuleke kiriwa, tutunuulire ensonga y'obutonde bw'ensi oba ate tutunuulire ensonga ya nkulaakulana ya ggwanga kubanga byonna ate
tubyetaaga. Osobola okubeera ekitundutundu ku programu eno ng'oyita mu comment section ayina ekibuuzo kyonna ky'oteesa oba ky'owabula mu comment section ate woba okiteeka nja kubanga nsoma ensonga zammwe ate nga programu tenaba kubanga ewunzikibwa. So nga ate ku mikutu emirala kwe tuli kuliko YouTube tuli The Alternative Uganda agenda munnange osubscribinge ku YouTube channel yaffe onyige n'akadaako nti buli bwateekayo video osobola okubanga ate naawe ojota buliro. Kwe tuli nnyo ne ku mikutu emirala ku Twitter tuli at The Alternative Uga munnange ate ye Twitter handle yaffe kosobola okubanga otufunira The Voltage olunaku olwaleero we tuli nnyo era nga mu studios aneegatiddwako abakulu ab'enjawulo okonno kuliko omwami Kasule Ismail ava mu kibiina kya Alliance for National Transformation era ng'ono ye mukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina ekyo mu bitundu eby'Ebunyoro okussa omwami Mayanja Robert Wels ono atalina kibiina mwava activist ate nga wagira nnyo emirimu gy'ekibiina kya Forum for Democratic Change awamu n'ekisinde kya PFT ate nga omwami asembayo ye mukulu Otebe Robert Prince nga tetuli naye ate olunaku olwaleero tusobodde okubanga naye atwegattako era nga omukulu nagenda kuba atulamusaako kyannaku nti munange yaviibwako muzeeyi we naye olunaku olwaleero asobodde okubanga naye ate atwegattako. Ndowooza ate kansooke mbalamuse era nabo abalamuse kuba tulaba ate tutandikirawo programu yaffe mu bujjuvu. Tusanyusa okubalabako baseba kawungezi ku lunaku olwaleero ndowooza kantandikire wa mwami Otebe oluvannyuma lw'okuba nti abadde tali naffe ebbanga. Bana voltage balamusaako ne bakama nti mwasibye mutya mubule kubanga mugobera programu yaffe eno ne bannange bano bapanelist nange mbaniriza n'omutesitesi era omwanjiri wa programu Lilian naye nkulamusizaako balabi baffe mwenna mbayozaza mubale kuyita mu wiiki abafunye ebirungi mwebaze Katonda nama bafunye obuzibu era Katonda kikikubagiza ekisinga obukulu. Lilian zikiriza nebaze ku bantu ab'enjawulo abasobola okubeera nange mu kadde ke twalimu ako akatali kangu nnyo mwebale okutulaga omukwano ogwo ne Digitalk njebaza kubeera nti twali ffenna wamu nga tutambulira wamu mu mbeera mu kadde akazibwako kasobola okutuukawo naye byonna tubirekera Katonda mu ngeri y'enjawulo. Nzikiriza nebaze ayigigi na Beti Kamya ti naye twali tutambula ffenna mu kabanga konna konna n'abalala mwenna sigenda kugenda nga njatula omu ku omu naye byonna Katonda yali ate yakola ki yajjayo. Amanya nga mutegedde nze Otebe Robert Prince eyatotoma nti mulierabira era mbagaliza programu ennungi. Simanyi lwaki Mayanja aseka nga okay. Tusanyiza okulabako mwami Otebe era kulikirayo ddala munnange byali bitalo naye ate twebaza Katonda nti akusobozeseza okubanga okomawo ate ng'oli mugumu nnyo. Katuddeko ewa mwami Mayanja naye alamuse kuba tulaba olunaku olwaleero. Batulaba nate nkya akawungezi k'olwaleero mbalamusiza nnyo nembebaza emirimu nensaasira abafunye obuzibu bwonna nesiimye okunkyaza wano nate nzikiriza nkuliseyoko bannayuganda bwe twabadde mu lukiiko olwa All Africans Rising Movement Arusha abamu abajjidde mu nnyonyi n'abajjidde ku bigere nti mukuliko eyo mwebalire ddala. Nanyumiddwa nnyo okufuna version ya Pan-Africanism etali mu byabufuzi. Naye nsanyusa okubeera ku sheni. Tweyanziza nnyo nange kankukuliseeyo nti mwebale nnyo okutukiikirira ate eruuyi eyo. Mwami Kasule naye kalamuse kuba tulaba olunaku olwaleero. Soka kwebaza Omukama Katonda atusobozesezza okuba wano kubanga si busobozi bwaffe era akyatulesewo nga tukyassa kubanga nga muganda wange ava mu bitalo ebizibu ebyo byatuukawo. So kati tubaawo ku lwa Katonda kubanga bangi era mmanyi ne mukwano gwa The Alternative Digitalk naddala omukwano nnyo abadde menta wa the young generation Honorable Yona Kanyomozi leero bwe bamuwerekedde tusaba Omukama amusaasire era amuwe ekiwummulo ekimusaanidde. So nebaza ffe Katonda mbu akyatuleseewo
era nebaza ne bannange abakyasobodde okuba nga batindiga era bateekamu amaanyi gaabwe n'obudde okulaba nga bajja babaawo kye bagatta ku ggwanga okulaba nga tulaba bwe tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kulisaayo muganda wange naye ffe mu Bunyoro tetukulisaayo bantu abava mu mbeera bwetyo naye twakusaasira nnyo era tusaba Omukama abagumye ne famire yonna era njagala n'okwebaza famire eno ya The Alternative Digitalk naddala The Voltage okubanga ekyatukumyakumye okubeera nga tustandinga wamu era nja kwebaza nnyo omukubiriza nnyo wa programu eno weebala okubeerawo nga naawe otugatta ate nga ogezaako okutulungamya mu buli kiseera weebale nnyo. Nziza nnyo mwebale nnyo mwenna abakyatugoberedde olunaku luno olwaleero tugenda kuba tutunuulira ate ensonga ey'enjawulo. Ensonga nno ya muggundu, ensonga tutunuulira oludda olw'enkulaakulana ate ne tutunuulira oludda ate olw'obutonde bw'ensi nga twebuuza tutwale kiriwa tuleke kiriwa. Tutunuulira ensonga ate eno ndo actually yali directive okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yategeeza nti buli kiisi eyeesenza mu lutobazi ate munnange asengula naye bwe tutunuulira amakampani agamu ebifo we gateekebwa oba bainvesita abamu oba bamusigansimbi abamu ate ebifo bye baaweebwa okubanga bakulaakulanya oba nga ate bateekawo amakampani ag'enjawulo ebifo bino ntobazi nga twebuuza tutunuulire ensonga ya nkulakulana ya ggwanga kubanga okujja kw'abainvesita bano n'okutandikawo amakampani ag'enjawulo kiwa bannayuganda emirimu egy'enjawulo songa ate bwe kidda ku butonde bw'ensi munnange tubeera tukosebwa mu ngeri emu oba endala naye nga tetunnaba kutandika kubaganya birowoozo ku mulamu ogwo since ku sheno tulinako omusomesa ate nga olunaku olw'emmanda abaana bagenda kuddamu okusoma ensonga ebadde mu ddiiro ebadde ensonga ya bisale wa school fees abaana bano zibasasula mu masomero okuba nti amasomero agasinga agayongeza era abazadde abamu beebuuza tusomeseza tutya abaana ku mulembe guno naye ate nabo ab'amasomero ensonga gye bawa eri ku bbeeyi ya bintu. So njagala ntandike ne mwami Otebe. Lwaki abasomesa oba amasomero agamugongeza ebisale mu kiseera kino nga bannayuganda bakyakaaba ku nsonga y'ebyenfuna? Ekisookera ddala kyetulina okumanya nga bannayuganda nti education eri very expensive. Wotunula amawanga gonna ebyenjigiriza bya bbeeyi nnyo era wotunula tona mu Uganda ffe tukyakaabya akajanja oba gakufuna quality education olina okuteekamu wabula onakyo obuuza nti mukadde kano ng'abantu bakaaba economy temuli ssente kati ne weesanga nti kajampu agenda kubalagala mu bbwa. Olunaku lwajjo tubadde ne meeting ekitante olwa head teachers nga KCC tubuliefinga okugulawo taamu ku Monday naye nga nabo olaba nti neyakiikidde minisita talina buyinza buregulatinga ebisale by'essomero ddala mu private schools nga bagamba bugambi kye mba mukola temwongeza nnyo okusukka okuba okunyigiriza omuzadde n'oyinza okwebuuza kati nze ngeraageranya ntya bakya tulina okumanya nti private schools zeekolako ebigundi ebizibu byayo wesanga nti weetaaga bills zo ez'amazzi ne gundi ne electricity buli kimu kwegamba unlike nti mu government buli kimu ekikola ki so ojja kwesanga nti obuzibu bujja nti omuzadde yeetaaga quality education ate nga alina okugisasulira highly. At the end of the day ojja nti omwana teyakola ki yafiirwa era kati nga private schools oba ba head teachers ekino kye tusobola okuyamba omuzadde tumugamba omanyi sasulako half oba kwota ng'omwana atandika. Amasomero agamu gaagala 3/4. Of course bwaliwo agamu agaagala naye kati ffe tugamba kiki kye tusobola okuyamba omuzadde kuba tosobola kusalako oledde oba ofulumiza ng'omaze kuteekerateekera omwana oyo kiki yeetaaga okumala alina ku 9 ng'ayingidde ku ssomero tegiba emitwalo 8 nti zeezo omwana alina okulya musomesa alina okusasulwa na buli kimu kiri okwo kati singa osalako kitegeeza omwana agenda kufuluma nga ali half baked kati nga kyolina okukola olina okutulaso ogambe omuzadde kale mbadde nzikiriza
3 quarters kale kanzikeko wansi oje ne half ate half oginonya luki oluvanyuma naye ngera ojja kusanga tabamu tebakisobola okulaba nga bakola ki nga ne half bagirazinga ojja kusanga tabana banatula wiki 2 wiki 3 abamu n'omwezi nga baliza ate salary ekole ki wakati mukwati ne government kati lwano kusasula abantu endoza guno omwezi gw'omunana ogwo n'ogw'omusanvu basi baguna abakozi bonna bali tebasasulwa nga sente katolala kigenda kukosera omwana asoma wabula wali alternative nti omusajja wabanga atasobola kuteeka omwana mu private asobola omutwala mu masomero ga government asobola kumutwala eyo ate nawe wali ebyenjigiriza oba wali tukola gundi yemu syllabus yemu gye tugoberera sisobola okwogera ku nsonga eyo. Tweyanzege mwami Otebe, mwami Mayanja njagadde okuwulirako ewo okuva ewo gwe ng'omu ku bazadde abalina abaana ate abasoma nawe bakuweereza ebbaluwa nti ebisale birinnye oba ewo tebalinyisiza. Of course ebisale byonna byalinnye naye nze nali nkisuubira tekyanneewuunyisizza. Kasita abasomesa baasaba omusaala ne babakubamu ekibooziboozi ate ne baddayo ne basomesa. Zolo lwe nategeka n'ekimanya nti kino kijja kuba bwe kiti. Ebisale byalinnye. So mwe ng'abazadde way forward yammwe eyimiridde etya mugenda kwekubira endulu eri gavumenti wanabaawo like mwe ng'abazadde njagala kuwulira kati kuva gy'oli kubanga naawe oli muzadde. Gavumenti eriwa gye tugenda okubira omulanga kuki? Ku nsonga y'ebisale because era ensonga gye mwatunuulidde ensonga ya economy. Nze nagambako dda wano sirina budde bwegayirira muzibe kulaba njovu. Nakugamba dda abatukulembera babeera Egypt naye bafuga wano. Emiwendo bagimanyi nabadde Kenya amafuta gagula singi 160. Masundiro g'amafuta gebedda geneetegereza so abakulembeza ab'okugamba bino tebaliiwo netujja kimanyiro manyi Katonda bannayuganda yatukola bubi. Tuli excessively flexible, tuli so accommodative. Kati nakyo netujja kimanyira. Nti omwana bw'aba agenda okusoma tunda ku kibanja omuweerere ate bw'amala okusoma era omuyiiye naye we tufudde tuweddewo tujja kubeera. Kikome kageza Uganda ezekenya. Njogedde gaawa. Zibaira tusukopi kakaga. Aina calculator nsagale bebiga. Wishiri exchange bwetu bizimanyi katulire ko kapinga yo comment mwami Kasule. Nawe ku nsonga emu yennyini y'ebisale by'essomero ne y'abaana okuddamu okusoma. Butya bwe kiyinza okukolera enjuyi zombi. Ekisooka enjuyi zombi ziri mu ggwanga eriyitibwa Uganda. We are faced with inflation eri waggulu nnyo. Ate olaba ebyo byonna bijja ne cost of living ne skyrocketing nebeera so high. Mbukati amasomero we gaoperatingira ebintu bye gakozesa kubanga amasomero gali ngaffe ewaka kubanga abaana abo babeera nabo ebbanga lingi ngaffe bwe tubeera nabo bwe baba bali ewaka ebintu ebikozesebwa ffenna tubigula mu supermarket zezimu tubigula mu butale bwe bumu amafuta agabatambuza ffenna tugagula ku petrol stations ezimu. Tewaliyo wakyogamba mbu oba amasomero emmere yaabwe eri subsidized mbu bagula emmere oba waliwo government food reserves. Ekyo ekintu kyali mu constitution ya FDC in 2016 nga bagamba government will ejja kuteekawo food reserves mbu bwe wabaawo ebbula ly'emmere government ereeta emmere yaayo okulaba nga ekenderezaako abantu. So in planning bandibadde bagamba kati ngeri ebintu bwe bigenze waggulu ate amasomero gaffe budget zegooperatingiramu tezikoze eki tezirinnya ate n'abazadde tebalina ze bagenda kufuna nga tugamba waliwo government reserves kati bagenda kuprovidingira amasomero bakawunga akali subsidized awo twandibadde tugamba mbu maybe awo kale naye nga embeera teina bwefe valinga buli muntu yenna nga ffenna yemu gye tulwaniramu ekyo kiri expected ate amasomero kyegakoze ekisingira ddala kubanga abaana bwe baali bakomawo juzi bajja ne sacula nga sacula eyo eyongeza ebisale nga bakugamba twongeza zino zogenda kweyongeramu ez'ebijanjaalo oba ez'akawunga. So ndowooza abazadde bangi kati it's now upon the parents either abaana okudropping out of school oba abaana okulaba engeri gye babatwala mu masomero agaliko ebisale
ebiriko wansi. Remember this is third term. So options ntono nnyo ebyokukola bitono. Ate government yekulaga kubanga president yavaayo enembeera yonna. Government yali erina okuvaayo kubanga twagezaako ffe abali mu ludda luno ogezaako kubawa alternatives nga tubagamba this is how you can cut this oba engeri gyesobola okugezaako okuyamba embeera n'eriwo naye tewaliwo matu agawulira ezo proposals ezaleetebwa. So president n'avaayo n'atugamba tebagenda kusala ku misolo, tewaliwo plan yonna ekola ki embeera bagenda kuongeza production. Simanyi production kubanga enkuba yakatandika okutonnya, simanyi kasooli agenda kukula ddi abaana baffe basooke babeere ku masomero ng'embeera esobola bafevaringa bombi. So ebintu si birungi naye abazadde nze kyembakubiriza kiri kimu mbu budde buno kati budde bwakwerekereza. Wolabanga ekintu tekiri necessary tusooke tubireke tuve mu bintu bya malidaadi kati ebibulala tusooke tubireke tulabe ebyo ebiri the most necessity betusobola okwerekereza ng'okusasula school fees ate twongere n'okugenda okwogerana kubanga n'abasomesa nabo basaasira bannannyini masomero gano naddala ga private nabo ebintu esente tebazirina. Jukira they were affected by COVID. Loans Bank of Uganda yali egambye bagenda zireschedulinga tebakola ki tebakikola. Ate even right now government Bank of Uganda restricting the sente kati budde buno commercial banks okureleasinga sente oba overdraft oba ki waliwo obukwakulizo bw'amaanyi nnyo but these people cannot even access loans okulaba nga they operate as they collect school fees ezijja mu installments naki. So waliwo embeera y'obuzibu as I have always told you lino eggwanga tuliwo kuwa Katonda era tujja kulaba taamu ng'eggwa. Abakomawo ne report bakomewo nazo, abatakomawo nazo balemo kukomawo nazo, but embeera gye tulimu ate nga bulijjo Mayanja yatero kikozesa mbu in Africa tuyina ekyo ekintu obuntu and I think it's what now is needed in every business kubanga bw'otunuulira omuzadde omwana mutwalewa. So omusomesa maybe nanyini masomero babeere n'obuntu n'abantu abayina tugezeeko okulaba nga tuyambagana kubanga y'embeera fene tukwatira wamu. Abazadde si byagamba mbu tebabitegeera mbu bembeera ebisale bigenda kulinnya ebisale byalinya abaana bakomawo ng'ebisale birinye tewaliwo debate about that because operational costs nazo ziri high. So it's what we are in the country ate twongere just okulaba nga tusabire eggwanga lino. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzege Mwami Kasule bwe bubadde obubaka bwe okuva eruuyi eyo oba ku nsonga ate ey'ebisale by'amasomero eri abaana abasoma n'embeera nga bweyimiridde. Tugenda kubanga tetugenda butereevu kukubaganya ebirowoozo ku nsonga oba ku mulamwa nga bwe nagubategeezezza tutunuulira nsonga za butonde bwansi awamu n'ensonga ey'enkulaakulana gye buvuddeko. Omukulembeze w'eggwanga yalagira nti buli kiisi abeesenza mu ntobazi ate babeere nga bazaamuka. Bwe tutunuulira ensonga ate ebadde mu ddiiro wiiki nebadde ensonga ya Luigi abantu nga bagobebwa mu kifo kino ba mu lutobazi luno abamu nga beesigiriza abamu bagamba tetulina we tulaga tetulina wakuddukira tetulina gavumenti yali badde etuyamba naye ate bwe tutunuulira sayidi endala amakampani agamu bwe twogerera go already gazimbibwa mu ntobazi naye ate abamu bakitwala nti abantu bano boolyawo bo tebannaba kubanga abagambibwako. Wetugenda okuba nga tutambulira olunaku luno olwaleero nga twebuuza tutunuulire ki ku byombi, tutunuulire enkulaakulana oba tutwale enkulaakulana oba tutwale nsonga za nkulaakulana ya ggwanga. Ngenda kuba ntandika ne Mwami Otebe. Mwami Otebe, ku bibiri bino tutwale ki? Because bwe tutunuulira amakampani aga oba bamusiga nsimbi abaweereddwa ebifo eby'enjawulo ogenda okwetegereza nti ebifo bino ziba ntobazi already. Bw'otunuulira Nammanve lwali lutobazi naye kati kyekimu ku bifo ebiweereddwa bamusiga nsimbi okubanga ate bateekawo amakampani n'okukulaakulanya ekifo. So tutwale ki ku byonna? Tutwale butonde bwansi oba tutwale nkulaakulana ya ggwanga? Ekisooka byonna byetaagisa mu ggwanga. Okay. Eggwanga okutambula. Bw'otunuulira amawanga gonna agakulaakulanye ge tuyita ndoza first world countries mu byenfuna gakulaakulanye. Bw'otunuulira amawanga gakyakula nago gakyakulaakulana. Okay. Kitegeeza nti buli ggwanga lirina okukola ki? Okuteekerateekera abantu baago okulaba nga bakola ki? Abaavu
bafunemu naye tujukire nti buli kyokola okosa resources oba ebintu ebyatuweebwa oba ebikola kye bayita obutonde bw'ensi omuli ebyobugagga ebiri mu ttaka ebibira biki byonna byetukozesa ate okukola ki kulaba nga tulabirira abantu oba zi gavumenti zikozesa ebintu okukola ki kulabira abantu baazo kulaba nga bafuna obulamu obukola ki obweyagaza naye nga wadde nga twetaaga enkulaakulana ojja kukomekeza debate ng'ogamba nti ate obutonde bw'ensi bwa mugaso nnyo okusinga enkulaakulana kubanga ate bwe bukola enkulaakulana wabula kye tulina okulowoozaako nti tubukute tutya bw'otunuulira mu Uganda ndowooza mu 1995 mu mwezi gw'okutaano nga bali bakola ssemateeka waffe ono bateekawo ekitongole kye bayita NEMA nga kyekyakwasidwa eddimu ery'okulabirira obutonde bw'ensi ndowooza nakitandika okukola mu Desemba omwaka ogwo gwennyini paka olwaleero naye olwaleero singa ababaka baffe ba palamenti baddayo ne batunuulira emirimu gye bawa NEMA singa batula wansi ne bakyusaamu kati nga ku Uganda gye tulimu tutunule wetlands olwaleero omuntu okubeera mu wetland oba mu ntobazi nti agenda ku NEMA nemuwa license nemukiza okola ki okukolera mu ntobazi kirifaane nnyo nti singa otuuka eno mu bantu baffe aba bulijjo ye bwazimba mu ntobazi ne bajja ne bamugjawo nkadduka nagamba naye ate bali nga bazimba mu ntobazi nga bw'ogambye nti namanve abayindi bwe bali ba investors mwattu bo baba bafuna license ebakkiriza okukolera mu ntobazi naye era zonna zisigala ntobazi ate kugamba nti ndikulawo nza kutegeeza omulabi waffe tuwesanga tamu babagoba mu ntobazi kati nga lubiji bwe tugambye abantu bali mu kuyomba lwaki batugoba mu ntobazi ate ba investor bo babakola ki bo babalese nti ngeza okulaga nti ogumu ku mulimu gwa NEMA kwe kuwa license nti kati tukkiriza okole ki okola emirimu gyo wano naye ngeri gyejulatinga nti egamba nti naye tukuwadde okukozesa zino entobazi naye zikozese mu buki mu bulungi naye okukola ki zikozese mu bulungi naye bw'otunuulira tewali bulungi bwamu bw'osobola okukola ki ogamba omuntu kati kozesa bulungi entobazi zino kyekyo kyekugambye nti wali twetaaga enkulaakulana naye ate obutonde bw'ensi bukikulu nnyo nti eggwanga lyaffe eggazi ettaka ddene litaliimu gundi nkulaakulana yes president yakola directive naye ze ngamba yalwawo nnyo ate nekyokubiri olwaleero nti bannayuganda abasinga tebamanyi obuluuzi bwaki bw'obutonde bw'ensi emabegakaawo ensi za Bulaya zaatuula ndowooza nga bakava mu lockdown ne barayizinga point bonna ne bakkaanya nti tukoze tutya nga tugwawo global warming etuse global warming nti oba tugobera nti kitegeeza nti bino ebikka bino ebiva mu motoka mu factory webyambuka waggulu ebikosa akabubi akali awo waggulu kireetera omusana okujja direct paka wansi nosanga nti embeera y'obudde ekyuka embadde musuubira omugundi omusana ate mulabawo nkuba ate enkuba yoba etonye eba nzibu nnyo tefevalinga kukola ki birime kukula kati newesanga at the end of the day eriya natugoberera natulaba ojja kwesanga nti nibe tuba tetugeza wa ne debate eno ojja kwesanga nti conclusion eri nti ki ate obutonde bw'ensi bwandibadde bwankizo okusinga eki enkulaakulana kubanga tuyina bye tusobola okukola ne tukola enkulaakulana naye nga tetonye butonde bwaki bwansi waliyo ensi nga tezirimu bibira kati tutunda ensi z'Abawarabu naye nga ngagga okiwulira nga ngagga naye wetunulira ensi zaffe zikyakula ffe tuli mu kivandulo buli omu akwata kyakola ki ize ngenda kutema omuti nkole kino ngenda kusima wali kole kino bye mbaddeko ewaffe ebusiya waliyo ssente emu mulimu gold muyitirivu naye tawuni onanana bagisimyesimye olwokuba baagala ki baagala kyabugaga ekiri mu ttaka okiwulira twonoona ensi yaffe n'olwekyo tulina eddimu ly'amaanyi nga ffe bannayuganda obyesa okutwaliza awamu nti gavumenti one abaka ba palamenti bandibadde batuula
nti ne bayise etteeka nti NEMA teddamu gaba license yadde nga liya noli mulungi otava wa malayika oba wava paapa tosobola okukuuma entobazi totaddemu factory naye mbu osobola okukola ki okugikosa obulungi ekyo kyandibadde kivaawo President Lumu yali ayogera n'agamba nti ayina faamu ye naye yasangawo ekitoogo n'agamba ekitoogo kirabika bulungi kiri green era bw'okiwa ente kisobola okukola ne zikutawo ne zinyirira naye yagamba muwala we n'agamba senanga amazzi gokka gwoba okola ki gwoba oleeta mu faamu naye omuntu tokola ki tokukwatako tokisaawa so twetaaga emisomo ng'egyo ndowooza bannayuganda ffenna era sinza omu kubawakanya ba investors okuba bamugundi mu wetlands okiwulira one ekiwesa wetlands olwokuba nti amazzi gali kumpi naye sobola investor okujja okuteekamu ssente mu gundi mu ggwanga ndowooza obeera well equipped in terms of capital nti amazzi tusobola okugajja mu nnyanja ddano gakola ki okugajja mu wetland yawo so ze ndowooza nti NEMA yandibadde egibwako olulukusa olugaba license abantu okukola ki okudeveloping oba okukola kikola mu wetlands olwaleero nti ababaka ba gavumenti buli district balikola ki nti bali ku ddimu okutuukira directive ya president naye olaba nti bali mu kulwanagana n'abatuuze ne bannabyabufuzi abamu bavayo ne babalemesa muleke abantu baffe ate nga kirina okumanya nti nakirandooza singa local government egibwako obuyinza oprotectinga wetlands zino baba tuna local government singa zikulembera bannabyabufuzi bakimanyi nti buli district local government wewandooza gundi okukola ki okupreservinga n'okuprotectinga wetlands biki naye singa local government egibwako obuyinza obwo kuba olwedde ekulembera bannabyabufuzi omuntu azimbye mu ntobazi akoze gonna mujja kugamba abo bantu bange balonzi bange tobakwatako okiwulira so ndowooza parliament eddemu etuule eddemu erivisinga etteeka n'obuyinza byewa NEMA okukola NEMA ekala kugaba license mu ntobazi tusigale nga tuli green singa otunuulira ekifaananyi ekyo construction egenda mu maaso awo olwo naluna lutobazi era welufaanana so ndowooza Lilian ng'amaliriza ndowooza enkulaakulana tugyetaaga naye ate wadde nga okulaakulanye ojja kwetaaga obutonde bw'ensi at the end of that day singa obukwata bubi ojja kustavinga ne abadde bakulaakulanye ng'oyonoonye egundo obutonde bw'ensi bajja kuddayo mu bwavu omuzungu kyayita okustavinga abantu at the end of that day result evaamu yakola kikuluzinga bulamu. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanze gye mwami Otebe ndowooza ngenda kuba ate ensala nzire ewa mukulu Mayanja mwami Mayanja. NEMA yalikozesezza approach ki okuprojectinga entobazi zino oba oliawo nga bannansi tebakoseddwa kababeere ba investor naye ng'ate ffe ng'eggwanga era tufunamu mu ngeri emu oba endala. Singa NEMA yeetaba ku mmeeza eziteesebwako ezimu ku policies zitwesanga nga tu-implementinga. Ffenna twabeera excited omuntu we yatuleetera programu ya industrialization n'amisinga debate ku our urbanization programs. Najja abantu mu byalo n'abaleeta mu kibuga amayumba mwe bagabeera tebaliiwo nga n'ebikozesa mu kibuga tebikola ki era tewaliwo na plan nti maaso kaawo tujja kukola bino. So naturally entobazi n'ebintu ebirala ebikola ku spaces ezo n'abanga amaze okukola ki obiwongayo. NEMA cannot control the demand for land. Tesobola ekisobola gitaasa kwandibadde nga waliwo clear urban program nga ate tugimplementinga buli lunaku. So mu mawanga gateeseteese tulabye development nga ate etambulira hand in hand neki n'obutonde bw'ensi. Nali ntambula nga nva Nairobi ngende Namanga in comparing okuva e Busi okutuuka e Nairobi then notunulira okuva e Namanga okutuuka Arusha nga Kenya eno deliberately balina engeri gye bazaaya emiti ku nsozi. Kenya ya green okusinga Tanzania naye nga kiva ku kintu wabeerawo abantu abatuula ne baplaninga. I don't think NEMA obudde obwe bulina. Yes. Okay. So ensonga ya Lubigi katutandikire endowooza ku eyo because yebadde ensonga eri mu ddiiro. NEMA yalikozeseza approach ki
okusengula abantu bano because abamu complaining anti tebalina we balaga abamu bagamba tebategeezebwa nga obudde bukyali abamu ne complaining anti twafuna ebyapa naye baali luddawa ate balinze ebintu ebbanga liyiseewo ne balyoka bajja ate okutusengula so approach ki eyali badde ekozesebwa nze nga omuntu ategedde ebintu by'obutonde bw'ensi ennaku zino sirabayo ngeri ndala nemma gye yandikoze olw'ensonga nti olutobazi lwa lubijja olwo lukyalina omulimu munene nnyo bwe lutukolera ate okkirizaamu abantu ogenda nga balusetolingamu bajja kumaliza nga balukiriyalinze ndowooza nze nemma yandiinishetinzeewo n'emisomo ku butonde bw'ensi mu masomero abantu ne bavayo nga bali a little bit conscious abantu tebamanyi lwaki entobazi zisaana zirekebwewo abantu tebamanyi lwaki nti omuntu kyandibadde kirungi ku ploti yo bw'oba omaze ogizimbako ate simbako n'ebiki n'ebimera ebya green abantu tebabimanyi so nze ndowooza nti approach bagikyuseemu balemenga kulinda genda ku executinga ne babeerewo ne sensitizing programs naddala mu masomero wekimanyi nti environmental clubs zaggwayo kati abaana betukuza kuva eri mu masomero tebalinaawo basis yonna ebatwereddwamu okurecognizinga omulimu gwaki gw'obutonde bw'ensi nze nali muto wano nga Kampala baba bamaze osoma amawulire ku UTV nga basoma enteebereza y'obudde nga baga nti Kampala highest temperatures zigenda kubeera 18 ku 16 23-25 Kasese Gulu Arua oba ne Masindi naye kati Kampala eri mu degrees mmeka tuli mu 27 bwe tutabaako kye tukola twandimalirizanga Kampala afaanagana n'ekibuga ky'Abafghanistan so okutraininga kikulu nnyo ndowooza twongere n'amaanyi waliwo ebintu gavumenti byetaddemuko amaanyi n'olaba nti kati gavumenti weri kati nga ku bya covid naye nze sirabawo effort ku nsonga ya kubunyisa campaign za kutaasa butonde bwansi naddala nti ate abanene wano abasingamu obungi entobazi ezo bazikoze eki zebabeeramu yes okay tweyanziza nnyo mwami Mayanja kanzirekewo mwami Kasule tulina ebitongole bingi ebyali badde bivunaanyizibwa ku nsonga y'obutonde bw'ensi kiki ekireetedde okubanga obutonde bw'ensi obutonde bw'ensi bukyalinnyirirwa ate nga abantu tebakyabuteekamu kitiibwa ate nga tulina ebitongole oba oliawo tulina n'amateeka agali badde gakola ku nsonga zino challenge there are two challenges globally ezireetereza okutyoboola obutonde bw'ensi ate esooka eggwanga ensi yonna obuzibu bwe zisanze biri bintu bibiri ebireetereza okutyoboola obutonde bw'ensi ekisooka obwavu ojja kwesanga obwavu abantu bagezezaako okutyoboola obutonde bw'ensi because one bagala kulaba nga baproducinga more food banoonya wewe basobola okubeera ate bw'otunuulira Uganda yokka Uganda forest cover yaffe by 1990 ya declininga because ya declininga from 5 million to 3.7 million hectares in 2005 so eno yali result of abantu nga bagala deforestation abantu banoonya ttaka lyokulaba nga baproducinga more food ebintu bwe bityo naye kati bw'otunuulira leero n'otunuulira how ne policies zetulina because ojja kwesanga tulina policies nyingi ezigezaako okulaba nga ziteekako okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi obwo naye ojja kwebuuza tulina gavumenti wano for them okulaba nga basooka kulinda amasomero ne gajja then bwe bagamba muteekeyo protective gears oba muteekeyo fire extinguishers mu dormitories ne bawulira road accidents nga zigize bwowulira nga bateekako road gundi black spots mu nguudo naki so fe wano twagala nnyo okulaba nga tureactinga ebintu nga bimaze okukola ki okubaawo naye tetubeera nagamba mbuno let's prevent kino nga tekinaba kukola ki tekinaba kubaawo ojja kulaba mukyala Lilian twali wano mu covid nga omuntu agamba nze okufiira ewaka enjala wakiri ngenda nenfiira mu kibuga that's why you find them people bamanyi bulungi mbu when you settle in a wetland ng'abali ebuduudo ojja kwesanga abantu bwe basetolinze naye asetolinze amanyi mbuno singa obutonde bw'ensi bukyuka
asobola okufiirwa obulamu naye n'agamba kati awo we wali ettaka eririfatayo wensobola okujja something to eat wensobola okujja something to look after my family. So ne wasanga omuntu n'agamba at least nze okufiira enjala awo oba okubeera nga sina wembeera at least I'd rather go and settle mu kitundu ekifaanaganye bwe kityo. So government eyina okuvaayo ebeere na extra gundi okulaba nga egezaako nayo okwagala okukola ki okuprotectinga because environment bwefa because government cannot tesobola kukulaakulana nga obutonde bw'ensi bukoze eki bufudde. So tulabe nga tuvaayo okwongera ogezaako because urbanization bweba ekitundu bwe kiba kikula ne policies zaakyo nga kikula ne administrative togenda kugamba mbu ekitundu kikule bukuzi population growing abantu bajje oba by population growth oba by migration abantu beeyongere basetulinga mu kitundu basooke basetulinge ne mu bitundu ebyandibadde bikola ki because when you preserve Lake Victoria ojja kutegeera mbu tugenda gifunamu sente zifaanana bwe ziti when you preserve ebibira bino oba omanyi kiki kye tugenda okukola ki okujjamu. So wabeerewo proper planning because in most urban areas mulimu urban planning tuba ne physical planners. So nga abantu bamanyi mbuno abantu bagenda okusetolingibwa mu bitundu ABCD bino tebigenda kusetolingibwamu bazimba nga balekayo this kind because amateeka wegali but the implementers ojja kwesanga bw'olaba investor ng'agezaako okusuula omusenyu ng'agezaako okufiiringa those swamps bakikola misana nolaba bagenda mpola bagenderera okutuuka bwe kikola ki then bw'olaba nga ba enforcement bavuddeyo batandise okukola ki because you see mubamu ways of exchanging money extortions and what olaba oli agamba oli akikoze tebamugwambyeko oli akikoze because of the sente zataddeyo tezibadde ziwera. So newesanga mbu corruption etulidde wano naye tuleetedde contributing ku kinene nnyo okulaba nga tukola ki tutyoboola oba abantu batyoboola obutonde bw'ensi because these people have done bakoze ebintu bino nga misana babalaba naye nga tewabaddewo akola ki abakubako ku mukono omulino this is not allowed oba kino tekikoze eki kubanga naddala mu Kampala wano ojja kwesanga mu bitundu bingi nnyo eyo Kyebando Kamokyawa abantu bazimbye mu ntobazi wennyini bwayise omuntu azimba misana tuku teri amugambyeko we have physical planners we have enforcement officers naye nga abantu tebakoze eki tebagezezzaako kubagamba. So kyetaagisa okulaba nga wabeerewo that will okulaba nga one abekulembeze oba abantu abalina okulaba nga bakwasisa amateeka ago okulaba nga abantu bakuuma obutonde bwabwe ne government erage bunayo eyina omutima ogulaba nga gukuuma because you see wano twalinawo olutalo lwa katolusi government bwevaayo abantu bakitwala nti bakozeseza obukambwe bungi nnyo bali tulese sokolabe government eveeyo bwe you see bulijjo nze nkugamba nakopa ekintu kino kuva ku general muntu you can't give what you don't have. Government bwemba mugamba mugenda okumwagala kulwanyisa oba okukuuma obutonde bw'ensi mwe mukoze mutya because twalina wano olutalo lw'amabira abantu ne bafa abantu ne balwana ne bakola ki ng'amabira bakoze ki bagawaddeyo ate we twogerera budde buno mabira is just in frontier naye bw'ogenda deep tekyaliyo basimbayo ki bikajjo for ewaffe ebunyolo we had Bugoma forest but Bugoma forest ebadde wano 300 years n'okusoba but today omuyindi azze atemye emiti gyonna agizizza wansi asimbyewo bikajjo. So ate nga government ya one yemuwadde lease ojja kwesanga bamuwadde n'abakuumi abakola ki because most Bugoma forest was mostly lost during COVID amajenga ga protecting the investor okulaba nga akoze ki because this investor is licensed by the government. So kata abantu bwe balaba mbu if Bugoma can go what about a mere swamp so abantu ne bavaayo nabo ne bakola ki so government singa evaayo neraga mbuno ne ba investor be balese because we still have land here if there is proper planning nga mumanyi kubanga ebibuga nze manyi era n'okusoma kutusomye ebibuga bibeera by'abaavu because one there is cheap accommodation there is access to food emmere ey'amangu gy'osobola okukola ki okufuna. So singa ebibuga bino government evaayo negamba now kubanga Kenya batandise kikola osanga nga waliyo eyali Islam nga bagizimbyemu proper maybe and cheap apartments zolaba oba condominiums abantu ze bavayo ne bajja ne bagula at a very low cost nga bagezaako kukola so that people have where to settle. So omuntu tojja kwesanga kubanga omuntu baba manyi there are some apartments zensobola okwakwyaringa cheaply oba wensobola okusula nenfuna housing eri affordable.
so sisobola genda ku encroaching on those other wetlands. But what is taking people there? Ujja kwesanga rent is so high, omuntu asobola kubeera mu rental asalawo n'agamba, you know, let me go and encroach wano mugundi wetland ettaka lya bwereere nzimbewo akasisira kange nsetolingaawo. So I think it needs to be two-way kubanga fenna kitukosa oyo omuntu asetolinzaawo naye ali ku riski y'amaanyi nnyo naffe fenyini ng'abantu abalala bonna because guno omuka gwe tussa buli kimu kyonna tetukigula tetunawe tukigula Katonda abituwa through those things obutonde bw'ensi bwe yateekako mbu bijja ku generating more oxygen tukole ki tusobole okumufunirawo. So a campaign eno eri bigger than what we think because even ensi yonna egezaako kulwana na kino ekintu tolina engeri gy'ogenda okutwogera ku nkulaakulana ng'obutonde bw'ensi bukoze eki bufudde. So it is something that we need to take upon fenna nga abantu fenna all the stakeholders civil society organizations abantu buli fenna okulaba nga tuprotecting obutonde bw'ensi. Bintu bingi ebizze abantu nga tebasomeseddwa kati budde buno olaba tulinamu ekintu kya crude this pipeline the oil pipeline kina disadvantages nyingi gyesigenda okujja nazo because obutonde bw'ensi bugenda okukola ki okusaanyizibwawo naye ate eggwanga tufunamu ebirimu bindala naye you see we should also know because you see tusobola okwashuminga mbu tufunamu but in the long run noyesanga mbu nate loss gye tukoze yenene nnyo kubanga bw'otunuulira amafuta wegagenda okuva one bw'olaba environment obutonde bw'ensi bugenda okukyuka because of the many things ebiri involved factories eziriyo the pollution eriyo na gundi okulaba nga bamenyawo ebintu ebimu ebyandibadde nga bigezaako okulaba bikuuma obutonde bw'ensi because of the oil developments. Na ekitegeeza mu kitundu ekyo production of food egenda kubeera so low mugenda kubeeramu ebintu bingi nnyo ebikyuse. How are people prepared to receive that? Abantu babagambye batya now in the absence of this twagala abantu bateekeko maybe these are the alternatives oba buli muntu asimba omuti oba buli muntu akole ki because you see na zino enguudo zokka ze bakoze ze bali mu kwewaaniramu zino enguudo bazikoze ziyise mu bibira wakati zisaanyizaawo obutonde bw'ensi ziyise mu these kind of zidivertings amazzi agali mu these different swamps olabye these bridges ze bali mu kukola ekitegeeza aga amazzi gali disturbed tegagenda kuddamu flowing the way they gigabadde ga flowing. How have we prepared people for such kind of eventualities ebyo ebintu ebikoze eki ebigenda nga bijjawo with this so called development abantu byonna buli kimu kyonna okwonona obutonde bw'ensi kijja n'enkulaakulana ey'abantu one population growth naye buli oki bwe tugenda bututaddewo so ekyo kyokka kye tulina okukola ffenna ng'abantu na ffenna tukwatire wamu wabeerewo sensitization abantu basomesebwe okulaba ng'omugaso gw'okukuuma obutonde bw'ensi because nze nkugamba covid wano yatusomesa naye tulaga omugaso gwa oxygen because omuntu yabangaawo nga bamugamba talina oxygen okumugula nga very expensive naye but wano tubadde tulina environment yaffe nga nungi ng'etufavoring tubadde wano tusobola okusimba emmere throughout the year naye kati olaba abantu babadde bakaabamu wano enkuba just etandise kati era we are not even certain tetumanyi oba egenda kugenda mu maaso oba ezzeemu buzze egenda kukola ki because obadde otambula wano okuva wano okutuuka emityana nga the whole place is dry. So I think it's something that we need to take upon all of us naye abakulira eggwanga lino they need to do more than fennafe bannansi kyetusaanidde okukola ki kubanga abantu bano balabidde kuba n'abantu tulina abantu abatwala omusenyu okuva mu Lake Victoria ate nze nasomako nga bakulaga mbu ennyanja eno buli lw'ogiyingirira nnyo esobola okuvaawo so ekitegeeza kubanga guno omusenyi bakugamba kya bbeeyi nnyo kubanga omusenyi guvaamu glass gwa bbeeyi nnyo abantu bagutwala buli lunaku bakola ki so at what rate are they taking it at what rate are they living this kubanga ani amanyi tugenda kutegeera tutya mu kubanga gwe batutte tegugenda okukosa ennyanja kubanga tulabye ebintu bingi ebiri strange nga bagamba amazzi gakoze eki gatandise okumisbehaving amazzi ennyanja ebooze so ebintu bwe bityo byonna bijjawo because watandika okubaawo ebintu ebifaanaganye bwe bityo bw'ogenda ku Lake Victoria budde buno yonna bagyetoolodde abantu bagizimbyeko abantu bataddeko zi factories abantu bakoze eki so these kind of mushrooming things these things are approved tulina physical planning tulina abantu nema egezaako okulaba nga kuuma obutonde bw'ensi
where are they when these things are being done? Okay. So ne government nayo etubulire when Bugoma forest is going, Budongo forest is being encroached on, Mabira forest is gone. Bo chichi kye bakozeeko nga tonna bana kugira kubanga yes fine bana abantu basana kubeera abali mu ntoba zinachi, but you see bo how have you taken care of their welfare? Teka ko bulyo ugambe mbuno kati tuina tugenda kubajja wano, but this is the alternative. Asobola ajabeere wano ainde bwaba asobola okukola nga environment emfavoringa, asobola okukola waliwo cheap accommodation, ajja kubanga asasula mpola mpola bwati. Tweyanziza nnyo mwami Kasule, tukyagenda maaso the voltage ye program gy'oli mu kulaba. Nze Omumbejja Luwedde Lilian, tugenda kubanga tetugendako mukuumula mu katono nnyo. Bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri ojja kusobola okubanga otukubirako obutereevu mu studios. Ayina ekibuuzo kyonna bakulu bano bajja kubeera nga ate babiddamu. Tutunuulira nsonga za butonde bwansi wamu n'enkulaakulana y'eggwanga nga twebuuza tutwale kiriwa tuleke kiriwa. Kasooke tuwummulemu katono nnyo, tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri, temuvaawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulekayo nnyo mukuumulamu okwo the voltage ye program gy'oli mu kulaba. Gano gaba amasannyalaze genye buli lunaku olwokutaano ssaawa eberemu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, ensonga ezikwatagana ku bavubuka, ku ddembe ly'obuntu, tukola advocacy ow'enjawulo ate n'enkulaakulana y'eggwanga. Mwebale nnyo mwena mwena abatugoberedde era abakyatwekuumiddeko okuva mu ssaawa yaffe ate esoose paka wano bwe tukyagenda ddala mu maaso. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri tutunuulira nsonga za butonde bwansi awamu ate n'enkulaakulana y'eggwanga nga twebuuza tutwale kiriwa.
munnange tuleke kiriwa era nga tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri gwe ayina ekibuuzo already comments ezimu ziraba weziri mu comment section so gwe ayina ekibuuzo kyonna kyoteesa mu comment section oba okiteeka ku the Alternative Uganda Facebook page wokka ate wetuli live so nga ate ne ku Digitalk TV nakwo osobola okuba nga ate otufuna kwe tuli nnyo ku mikutu emirala ku YouTube ate n'emikutu ejjenjawulo olunaku olw'enkya ssaawa 4 ez'okumakya the interface show ejja kubeerayo ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye munanga ate togisubwa ajja kubaawo wano ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo era bwe zinaawera ssaawa 4 ez'enkya ez'okumakya abeerako ku the Alternative Uganda Facebook page ojja kubanga ate munnange omwota boliro kankuwa ennamba z'essimu gwe ayagala okubaako ekibuuzo kyonna ky'obuuza oba kyoteesa kusobola okubanga oyita ate abakulu bano bajja kubanga bakuddamu MTN eli 0789017145 0789017145 ye namba ya MTN kusobola okubanga ate oyita so nga ate Airtel eli 0759 132310 0759 132310 munnanga ate tusobole okubanga tuwuliziganya eri gwe alina ekibuuzo kyonna kyoteesa ate nekyowabula katugende mu maaso ndooza ngenda kubanga ntandikira ewa mwami Otebe. Mwami Otebe nkomyeweewo genze n'otugamba nti towagira kyaba investor kubanga baweebwa ebifo mu ntobazi naye ate ebifo ebimu ebiri mu ntobazi oba oliawo byebiriraanidde ekibuga Kampala so ng'ensonga eno ate yeetunuuliddwa naye kino kinaakoma kitabo kiba nti omukulembeze w'eggwanga bainvesita bano abamu ebifo byabadde nga bawa okubanga bakulaakulanya obanga bateekawo businesses zaabwe ate ebifo biri mu ntobazi ekisookera ddala kasooke ngaddeyo ku kya mukulu Mayanja kye yayogedde nti abantu baffe beetaaga sensitization ku butonde bw'ensi ndowooza kati abantu baffe tebakyawulira nnyo banabyabufuzi byetubagamba gavumenti yandikute ssente ng'eyita munema neefuna abantu abakulembeze b'ennono ne bannaddiini ne basomesa abantu okusinziira ku ebyo gye baweerereza singa otunuulira wano gundi kampeeni y'emmwanyi terimba obwakabaka bwa Buganda bwetambuza teweesanga nti abantu bakijumbira nnyo ate ng'olaba nti n'emmwanyi kitegeeza miti era kinakyo batukola ki tuzaawo obutonde bw'ensi nze omu ku bantu bwendabika ku mpewo njoga ekintu kino nti Kampala tesaana kuba kibuga ky'eggwanga ekikulu kubanga bano tujja kukaanya ffenna nti ekitundutundu ky'e Kampala ekisinga kya ntobazi Kampala yenna oyogera ku Bwayise wano Makinde wa wonna Lubaga zonna ntobazi tuuka no kusawo ya Queen wonna wonna kuba ng'etonye kiba kikulaga buli somanyi obutonde bw'ensi tebulimba lubanga lubuto omwana wafuna olubuto omuwala n'omugamba nti olubuto agamba olimba mukuto era oyita emyezi nga 6-7 akolaba nga lukola ki nga luvuddeyo agamba olubuto kukula ludda mu maaso kati obutonde bw'ensi bw'obwonoonera bukulagako oluvannyuma nti mutuufu bwakola ki watampalinga naffe dakukasanga mutata gikuyingiridde gikoze eki so problem gye tulina Kampala tewadisaanye kubeera kibuga kiggwanga ekikulu singa tukyusaamu ne tufuna ekibuga ekirala osuggestinga kiriwa mukulu Otebe neweesanga nti abantu population eri mu Kampala yonna urbanization buli omu ajja mu Kampala neweesanga nti twenkrokinze muki mu wetlands bawuli omu kyayagala olwaleero bw'ofuna Lilian abakyala 2 nebabuuza mbazimbirwa agamba Kampala era tewali ayagala kugenda mu kyalo naye kati Kampala ogenda kuzimba mu ntobazi sese ntoza kyendowooza nti singa ekibuga kiseseetukako ne kigenda awalala nakasongola eyo giraba nti part of good lake Kyoga eyitayo eyo naye si wanene nnyo kibuga bakiteeka eyo enakasongola after all capital city okuba kantu katono nnyo bwe kati naye obuzibu tulina nti Kampala ye commercial center ye capital city ye executive center wosanga gundi office of president ye gundi parliament wetuula nesinga at least bagabanya nga wala South Africa kye bakola
nti buli kibuga kimanyikiddwa olwa gundi olwa arms of government oba ebikono bya government kati ojja kwesanga at least nti bw'otuba tugamba nti kati kooti tuzitadde Hoima ewa mwami Kasule ono ate kati ezo kooti ziri eyo nomanya nti parliament tugitadde oba mbaale nti yeeyo kwegamba tebagenda kuyayaana okwenkurokinga mu kabuga akatini nomanya nti amaka g'omukulembeze eggwanga gali kalamojja webale nnyo nti teyagenda kuddukira Kampala eno nti nga tuyandira ekibuga ekikulu at the end of the day jakuba tukirwanyisiza ogambye nti entobazi abantu batadde factors mu ntobazi nze kyemmanyi ate nga abamu mukulembeze w'eggwanga yabawa ebifo ebyo naga nti okay musobola okutwala ekifo bwe kiti nebwe kinaye ngeri ekifo kyabawadde kiri mu lutubazi which is wrong kati president naye n'okuddayo atuule analyzing kuba kati naye kalina government imwe yagenda n'agamba nti mufaamu ye ayina ekitoogo kirungi kya green naye agamba muwala we tokola ki tokwata ku muddo ogwo sinabusenyi mazzi gokka nga naye bwalaba nti ekitoogo kye kinyuma nabana abantu naye bayantudde nabo gundi emyaka gye baabawa wejiba jiweddeko tebaddamu kuba oluusi ojja kulowooza okusalamu contract tebagundi ojasanga ate nga kikositinga eggwanga nga te ojja kukwata mu kitavu oba ku nsimbi z'omusolo ate oliyire investor olwa lease gye wamuwa nga tekoze eki nga teweddeeko so kati ndowooza naye mayatu negamba lease weggwako teri kugiza buki bujja tunoonye tugazetinge industrial cities nga tugambe kati obwagala gundi industry tugiteekewa abantu bajja kutambula banonye emirimu teri mulimu gubeera wala obitegeera so ndowooza government yeyina okukola kulaba nga tukola ki naye nga kyonna kyonna ekisinga kwe kusensitizinga abantu nga Mayanja wagambye twandibale tugulawo nolutanya tugamba bannaayi nti singa tosimba miti sina muti wabula miti mutuufu ekikolimiro kikwate tutandike n'okuboola bule tukusanga ate bana batalina mataka nedda tosimba muti olwokuba nti ttaka newoba osanze egunda gusimbewo kati I don't think osobola okumala gaveeri nojja n'ogenda kufo ky'omuntu n'osimba olabe wotuuka embaale oba otambudeko n'otuuka embaale waliwo gundi oluguudo kuliko emiyembe emiyitirivu naye gyasimbibwa Semeyika kungulu Semeyika kungulu teyali Mugiso bati yali ki yali wa Buganda naye yali atambuza enjiri y'abazungu abafuzi b'amatwale yagenda asimba emiyembe side ne side nolwaleero nti abagisu ne bannayuganda balabe bagiyagaliramu Semeyika kungulu teyalina kyapa kweri ekkubo yadde endagaano ya poloti so paka ebunyoro webale nnyo nene kati gikyaliwo bw'oyita embaala nga ejala kulima n'ogabunoza omuti ogundi omuyembe n'olya ogundi empewo nungi gye tusa so kyandigambe nti bw'olaba akafo teekawo omuti nga Mayanja bagambye nti ozimba amakaago naye teekawo ki paako ky'osimba nga kitaasa obutonze bw'ensi tuleme kutwa nti twegayirira kyova olaba nti oluusi nti obwa dictator ate oba bukolawo nti kati kubenti kati dikuri nti katukole kino wekiba kiganye kuba obuuza wali mani ogamba nti enema what approach yali badde nnungi yakoze mu lubigi ndowooza abantu abali mu lubigi bonna nkiwa tewali muntu atamanyi okubeera mu ntobazi kibi nnyo gwe n'oteekayo ssente ne chairman nawe n'otula ne stampu ne mukola endagaano nogamba nkuguziza n'onaaguze naye ng'otunda lutobazi so ekyo ekintu kikyamu nendema kati nawulirako banema nga bakomplaininga mu tebalina gundi tebalina money power emala tebalina basirikale bamala tekyetaagisa basirikale kuba nti omusirikale n'ogamba nti kati nema tugiwa abasirikale bala tekisoboka wabula omuntu nga nze ntegedde ntya ontegeeza otya nti obutonde bw'ensi bulungi omwana wange mugambye eki twanditadde ne mu biraamo nti omwana nga tasimbanga miti oyo bwati bwalifa nga abonaabona naye enneme enaasobola etya okukuuma obutonde bw'ensi nga bw'okyogedde ng'abantu bano boolyawo aba encroaching ebifo ebyo batugeze wetlands abatema ebibira nga bali baweereddwa license okuva ate mu bitongole ebya government ati nagambye okukusooka nti parliament edeme turegulating emirimu gya nnema kuba nnema bwekyekola ekijjamu ki ekijja gundi mu 1995 constitution abaka baregulate ati monitoring regulating issuing of good permits
okiwulira ekyo bakijeme kya issuing of good permits tuyesonyiwe awo ejja kubekola ki kitegeeza ati wali agenda kujja sigenda kujja bamwe Mayanja ngamete ya Lilian bwe wanema ndize muna njagala license bali njagala kukola ki kuteka wali factory okiwulira ono kyagamba nti you cannot give out what you don't have sigenda kujja wuwo nti mpala license ngende munema mguni mu wetland kiba kivuddewo so ka close kayina okuvaamu aka issuing of permits ku muntu asobola okukola ki tewali muntu asobola kukolera mu wetland n'omugamba nti agenda kukozesaawo bulungi hawo kwande bogamba nti ozimbyewo still bino ebintu ebicafu buva mu factory bugenda kulukuta bugende mu mazzi olode butwa obugenda kugenda mu mubiri gy'abantu omuko ogenda waggulu of course era nja kukola ki nja gussa n'akabubi kali akali muguni mu bbanga kajja kuvaawo omusana gukole ki gutukube so ndowooza at the end of the day twetaaga amateeka amakakali kwasijja gamba nti benfuuse ganagaliwo manafu kati omubaka wa parliament walina okuvaayo kati buno budde naye agambe kati nviiramu kuba kati bebaliwo makers wate ente bategenda kuvaayo gambe ekiro agamba osezeza kuteeka ki ze ndiwo wano kuteeka nti nema yampa olukusa nkolere wano nenema ejja kugamba it's my obligation of my mandate nkijjamu semateeka nti nokuishinga permit so baliwo makers balina okutasa ku luno baveeyo naye nti kati already amateeka tulinawo amateeka ag'enjawulo naye era nago tegakoze so bwe banaleeta agano ge banaleeta amapya go ganaakola anti kati tulina okukola collective responsibility kati tuveeyo tutaasa ekyaffe kuba kati bannayuganda bakataasa okitestingako eyo gunde buduuda ono mwami Kasule badde akyogerako nti gavumenti yandibadde evayo neteekateeka ne relocating abantu gavumenti evuddeyo mugundi buduuda wa negamba abantu bakole kye basengule ebatwale kifo kivudde mtoboda njagala kukijuka kimbuze mu district yawa babajye gundi bakole ki babatwale eyo n'abantu baagaana bamba wako gundi lizosi gavumenti yagala kubeta kali yaffe naye atenga ogenda kufiira enkuba bwejja takalibu muluka musimbye mu nsozi ekyokubi ne ba leaders benyini basirika bajja ekyo ne bagamba temukiriza government yala kubeta kali yamwe kachegamba nti enokuba collective responsibility naffe ffenna tutegeera bulungi much as twagala enkulaakulana at the end of the day singa twonoona obutonde bw'ensi n'enkulaakulana yonna gye tuba tulwaniridde ejja tukostinga obe ng'osika butwa onywa amazzi agalimu obutwa na buli kimu so amateeka agaliwo bagalongooseemu wali amateeka akatakyakola olwaleero nga bwe kugambye nti nema erina olukusa okuwa lizi oba oli awugikuma nagundi ebiseera ebisinga bakola ki bazibawa gwembeeraawo ku kyalo kyange mu Kasule zone waliwo gundi munadiini omu gwe baawazimbe gundi kanisa ye kati ate abantu ne bagamba amwe temujja kuzima ne batandika okwekalakasa olinga mumuwadde ffe nga temukoze eki temutuwadde kati munaye gavumenti neyagala nnyo abantu abava ebiteegala bannansi naye nga omuntu amanyi nti oli bamuwadde ki permit so ekyo kiveewo ne munasaba nti kati yadde nze ndi munnansi oba avudde ebweru ng'oli investor mama oze okutuwa emirimu gyenkanawa kale muneesigala n'emirimu gyo tujja kulima amapapali tugalye naye nga tusoomuka omulungi tunywa amazzi amayonjo naye nti kakati bano bamusiga nsimbi bwe bajja ne bateekawo amakampani ag'enjawulo bannayuganda baweebwa emirimu ate ze kugambye olwala ne okwata kampuni n'olonda gundi oba kotido oba moroto n'ogifuula industrial district nti zonna zibeera eyo sijja kulimba nja kutambula nonya omulimu wa ekotido kubanga sijja kuba sina alternative olwalira amafuta gali Bunyoro bannayuganda baapulayinga okuvaawa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagende bakole mu mafuta so tewali exchange kati munaye okujja Kampala batambuza bigere weggulu ajja Kampala okukola sibe kiri n'agenda ejinja industrial city okiwulira so bagitwala ewalala awatali nnyo guno gamba nti kati awa neteekawo gundi factory baki tegenda kukosa nnyo abaki gundo obutonde bw'ensi walime kubeera ekisikyuzi kubanga era of course bwe tuba tukola aliya ne bojja wano ku musala gwo babala ebintu accommodation transport bina biki mukama waali n'obikuwa akati n'oli abageza nti kati industrial park tutadde sigundi weggulu yes ebire eggulu ajja kukuwa transport ogenda okoleba accommodation as long as nga tutasisa ki obutonde bw'ensi kuba kati ffe olwaleero singa tuvaawo abaana oba abazuukulu baffe
tebagenda kubeera bajja kugamba naye kati ate bajjajja ne bataata kiki baatukolera. Nze lumu nagendako mu kyalo nga nonya school fees nga jjajja wange yampeerera. Natuuka nga talina ssente saawa eyo. N'aŋŋamba kati gwe dda mu bigere byange. Ssente wandizijeewa. Yali alima kalatuusi nga mungi. Ne mugamba singa mbadde nze ggwe. Nanteme kalatuusi ezo 3 nenkola kino nfuna school fees. N'ambuuza singa ojja wano omwaka ogujja tamu ejjo kuna fees endala. Totasangawo mazzi. Tofa nkalamata. Kiyangamba. Yali andaga nti totema muti. Totema muti. So naffe tetulina okuteeka mu baana baffe bwe tuzaala n'abazzukulu olwaleero kulaba nti obutonde bw'ensi kubanga nani tulina president ng'agamba nti olwaleero tuli mu kukyuka okukozesa gundi emmotoka ezikola ki ezikozesa amafuta biki tugenda ku gundi okusobola battery biki kino kyalwawo naye problem ebeerawo kyobola wansaagala abazungu era abakopa abazungu simanyi kati abazungu bakola bwe bo balaye bamaze okukulaakulana kakati webajjukira okujja gamba nti banaye muzukuke nene gwanga ne Uganda naffe kati tukyakula of course kino kijja twala ebbanga ne tusobola okubeerawo nga tu preserve obutonde bw'ensi ekyemane wa kiso bwekitiibwa Matya Lwanga Bwanika abadde alonagane ba investors ono byadde agamba nti omusajja bakola kimu omusajja ogusima mu nnyanja si kibi kuba tugwetagira okukola ki okufuna era basics endala nga glass kuzimba biki naye at what rate gyogusima ate and how betulina okutunulira ne mabirina okuregulating ebyo okiwulira so kati omu wavayo n'alwanyisa ate bano bana gye bajja obuyiza nti kati gwe tokola ki tujje mu politics mu by'obutonde bw'ensi nti chairman avudde alwanyisa guvana agamba gwe nga chairman tolina buki tolina buyinza kwogera ku ekyo nana tulina okubijjawo tujjemu ebyakala tujjemu ebyaki kwate end of the day zoba NRM FDC wa anto wachi twetaaga omuko ogwo guli pure omulungi twetaaga amazzi amalungi twetaaga ebintu ebiri fresh okulya ulalero gundi ba investor abamu bajja wano lwa nsonga nti tukyayinawo omuko omulungi lumu naliko mugundi mu murale ya Tumukunde nagamba nti yatambako ndoza wayagamba kitundu kya China batuuka awantu abamu nga akagunda kacupa k'amazzi akalwenzori bakagula mitwalo 10 gya Uganda nenga kikaseeza we katyo nti amazzi gonna gasenga ga munnyo kati oga purify gukola ki byonna kakana nguza akagundi nagamba era naffe singa tetwegendereza tugenda kujja kwekyo nga bw'okufuna amazzi amalungi ojja kwata emitwalo 20 just okufuna kaki amazzi amalungi tweyanziza nnyo mwami Otebe ndowooza ngenda kusooka nsala enzireko ewa mukulu Kasule waliwo omukulembeze omu yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bano abalubijja abali mu kusengulwa bantu ba wansi era n'alaga nti si kirungi nema kye yakoze okusengula abantu okuva mu lubigi ate bagende babeere mu bifo ebirala. Don't you think nti kino kiri mu kuwa go ahead abantu abamu okwencroachinga wetlands oba ebifo obaolyawo okwencroachinga ebifo ate ne basanyaawo obutonde bw'ensi nga bawuliriza okuva eri abakulembeze baabwe? Omukulembeze oyo sitegeera mukulembeze ku ddaala ki ate yasinzidde ku ki. Ekisooka nze nkugambye tusooke tutunuulire biki ebireetereza abantu abo okola ki okusenga mu wetlands bwezityo nga lubigi. Mwami Otebe ayogedde ku kintu mbu Kampala tekyasaana okubeera capital city. Nze how I differ with him kubanga nze manyi over urbanization ekibuga bwe kiba kyeyongera okukula kiba kisindika abantu mu suburbans oba abantu ze bayita suburbs in the periphery of the city si kubasindika mu wetlands. Kati obuzibu obuliwo mbuffe abaplaningira ekibuga kino be baleese ezo situations ezetulaba nga bwe tulaba kati kubanga bw'otunuulira omuzungu we yali planning ekibuga kino n'otunuulira right now go to Makerere University. Makerere University bagikolanga eri well designed nga waliwo walkways nga waliwo buli kimu kyonna bw'otuukayo olabira ddala mbuki bwe kintu kyali very well planned nga bakikoze ki naye kati budde buno Makerere akuze kati bwakuze balina okuddamu okudestroyinga environment bongeremu ebizimbe because they want to accommodate more people but if we would say that now okay Makerere akuze can it have branches in each and every
region of this country awakyali ettaka n'otonoona engeri standard gye bagikolerako kubanga standard yali very pure abantu population gye bagikolerako yali yeeyo. The same applies to our parliament. Parliament budde buno instead of gamba mbu because you see budde buno laba twali tubabalira parliament ey'abantu 40-50. Right now we have a parliament of over 2,000 over kubanga bw'ogatamu n'abakozi na buli kimu kyonna oyinza kwesanga parliament ng'egenda mu bantu 2,000 ababeeramu mu lunaku olumu. Okitegeera? Kati ate abantu 2,000 abo bonna there is waste, there is everything, there is mulimu ebintu bingi nnyo because there is a lot of paper they are using, there is a lot of waste, there is a lot of byonna bikosa ku butonde bw'ensi. So before we say that we are going to transfer the ekibuga tusobola okugamba kale katugezeeko nga tusemberayo in the periphery oba tugambe kati Wakiso tugimaleyo bulungi with the proper planning nga we have in mind that because we bali bazimba Kampala these wetlands zaaliwo naye tebazizimbamu oshege so it takes proper planning kubanga golaba at this rate je tutambulirako because between 1990 and 2010 we have lost around 90,000 hectares of our forest cover. Ekitegeeza bwe tutambulira ku speed eyo omu myaka 4 okuva kati tugenda kuba tetukyalina kintu kiyitibwa muti wano mu ggwanga lyaffe. So even when you tell people to plant trees tekimala kyokka nga topreservinze ebikoze eki ebiriwo leka tugende tukule nga tweyongerayo otegeera nga tweyongerayo naye sigamba mbuno ffena tuconcentratinga mu kitundu ekimu nze nkugambye ebireese ebintu bwe bityo okulabanga because if you tell people that you know we have constructed oba tufunye ba development partners okuuma obutonde bw'ensi we have constructed cheap housing gundi ziri somehow cheap tuzizimbye mu bitundu maybe bya Bulindo so people will go to Bulindo as there are proper transport means ezireta abantu mu kibuga okukola abakolera mu bibuga nogamba mbu waliwo transport mbu omuntu ne bw'aba asula Bulindo kyangu waliwo train oba waliwo buses ezanguwa okukola ki okuleeta abantu abo people will not rush ogamba muno kaneteeke wano naye ojja kwesanga nti because of the situations embeera eriwo teri mu kufavoringa ono omuntu omwavu alina okuplanningibwa because you see bano abantu at the end of the day betukozesa mu production bebakola mu factories bebakola in these other service companies eziriwo eziweereza services and what so bw'oba toba planningidde bulungi because bw'obaleka ne bagenda ne basula obubi that's bagenda ku increasing n'okulwala because you see basula mu wetlands there are mosquitoes there is what government is spending at even the World Health Organization eri mu kufulumya sente mpitirivu nnyo ku bulwadde bw'omusujja so if we and these people when they are sick there is no way they can be productive ate biki ebireetereza abantu okubeera mbu okulwala na buli kimu okulaba kufuna those chronic diseases n'okukola ki okulaba nga one basula bubi so abantu basula bubi nga basula mu ntobazi basula awantu awali ebintu ebikosa obulamu bwabwe there is no way they will be productive temugenda kukola ki kula obutonde bw'ensi mubuse abantu bammwe mubasse they are no longer productive temusobola kukola ki kukulaakulana so to me I think this takes more a disciplined group it takes discipline and character okulaba nga tulina abakulembeze one abali well disciplined ate abafa ku bantu because you see planning comes with the will tulabe mu government naye erinamu okwagala kubanga government knows all these things bayina different departments ezitunula mu bintu bino eziprojectinga because all these statistics zolaba they have them the data they have it how at the what rate are we losing our either forest cover wetlands and what so tutunulire ebintu ebyo because tunulira abantu abagenza okusimba omuceere mu wetlands it's not that mbunne ettaka eritekebwako oba erisimibwako likoze eki liweddeyo but because that's where they feel there is free land people have come and grabbed grabbing ettaka linene nnyo nga tebalina ne kyebalikolerako because either for them they are projecting other things in the future mbu ettaka lijja kuba lya appreciating nze baterekera baana baabwe because
they have stolen a lot of money tebalina wakuziteeka basalawo ne baliteeka mu ttaka Okay. ne basalawo kati abantu ettaka lye bandikoleddeko ne wesanga mbu kizibu nnyo kola ki they end up going into wetlands. So I think one abantu baffe balina okuorganizing but also waliwo ekintu kya mindset nayenze nkugambye these two things will move together with the leadership bweba nge nayo egezaako okulaga mbu naye etaddeko obulyo oba etaddeko okulaba nga eteme kubo abantu mbu naye egezaako okulaba nga ekuuma obutonde tosobola kuŋŋamba mu the parliament of Uganda that they are there fidgeting okuteekamu ekizimbe ekina accommodating over 500 people. Our government yandibadde ekozeseeyo nga demonstration gundi ngegamba because of this to conserve the environment n'okulaba nga tukozesaako okugezaako okugaziya because you see parliament alone ereeta emmotoka ezitali wansi w'olukumi mu kibuga olunaku olumu. All that is pollution. Sige gwotunulidde oli yekka azimbye wali but totunulidde gwe ng'omukulembeze oba mmwe nga that arm of government how much have you costed the environment okitegera because oleeta emmotoka nga 1,000 ojja kutunulira because naye bw'otunulira n'ogamba okay like mwami Otebe kyagambye mbu okay parliament kegende ng'ena Kasongola ezo emmotoka zijja kubeera nga ze-extending zigenzeeyo that pollution ng'ekoze eki ekendeddeko okubeera concentrated in one area eri Kampala. Ate bw'otunulira wano jam ojja kulaba mbu jam abeera just 10 kilometers away from Kampala ojja kwesanga emmotoka nga zikola ki ziflowinga bulungi wano olaba the planning laba bali mu kugezaako okuzimba enguudo bagezaako okulaba ogazi y'enguudo okukola ki before we do all that can't we go and start extending these services awala abantu so that wabeerewo cheap transport cheap accommodation ng'emmere eri accessible abantu batandika okukola ki so that before you fidget with this small city eya planning for the small population abantu bakoze ki naye nga ekyo tekikoleddwa tugenda kubeera out fidgeting because bino byogamba mbu simanyi Kampala yonna ntobazi si kituufu waliwo ebitundu ebimu ebisinga naye ffe because tumanyi mbu buli kizimbo ino kizimba mu Kampala nomaliriza nga ebizimbe ebinene osanga ebizimbe kati kyekibuga ky'eggwanga ekikulu era tutunulira enkulaakulana you see covid wano yatulagako I have businesses in here but ojja kwesanga mbu when I was opening up my business I decided to go and look at the areas abantu gye basula these upcoming suburbs ebifo ebiri mu kugezaako kukola ki okula so when covid baddako ne baggalawo mu kibuga oba ne baggalawo n'entambula abantu ne batandika okukoza services ziri next to their homes that's when people started now realizing ekitegeeza if I take my business out of town I can still make money kati budde buno people are now shifting ejo kwesanga ebizimbe bingi ebiri mu Kampala wano mwebiri mu Kampala naye just emyaliro gya wansi gyokka waggulu wonna tewaliyo ki tewali bantu abansonga za byanfuna nga ebyenfuna by'eggwanga bwe biri anti byombi bigenda wamu poor planning because you see when there is poor planning ebyenfuna tebisobola okusumuluka ne bitambula so kifula tugamba can we have because bino ebizimbe babizimbye wano at a very high cost naye ekizimbe ekyo singa okitwalako awantu wasembeddeyo ne cost ebeera low no chirentinga out not at high cost then nofuna ne kibeera okipaidano kubeera awo nga sente zo zikoze eki zebase nga tezikola ki tezivayo you rather get the other esente zijja mpola ngaye ezijja naye nga zikola ki entono naye nga zikola ki zijja sobola nkugambye aba investinga n'aba tukulembera fembi I think naffe beba kulembera I think fena tuina obwongo bwaffe bwe tubusibye we need to think out of the box tulabe nga tutunulira kati nawo ensi bw'eba ekula etya bwe tuba tugamba mbu kati Kampala etandise okukola ki okugaziwa tugambe mbu kati ebitundu by'ekira how do we plan for them ebitundu bye Wakiso eyo Hoima Road paka Busunju bigenze bitya if we go expanding like that ne tuteekako obulyombo abantu basobola connectinga very cheaply basobola connectinga easily awo obosobola okulwanyisa ebintu bino then to making sure mbu kati ebintu bino nga lubigi to be preserving abakulembeze bayingirira wabwe kituuka mu nsonga obolyawo ezikulaakulanya eggwanga wamu n'obutonde bw'ensi because abantu abamu bwe babanga bawulirira mu bakulembeze baabwe omukulembeze n'avaayo n'agamba abantu temukola kino oba temukola kino
I believe baba protecting kalulu kaabwe akanaba kazeeko. So abakulembeze omulimu gwabwe guliruddawo bwe kituuka ku kwogera ensonga ezizimba eggwanga nga tebeekubidde luuyi lwe bayimiriddeko oba kibiina ki kye bawagira. Anti kati olaba obuzibu obuliwo mu ggwanga buli kimu ffe tukirabira mu in terms of politics. Tufunye tutya akalulu. Bw'oba oyagala kutereza ababoda mu kibuga oli abatunuulira ng'obululu bwange. Nagamba I cannot regulate these ones. Budde buno bwe twogerera most taxi parks they are not paying revenue because one bayekubira enduulu ate omukulembeze w'eggwanga because it was a directive of the president. Omukulembeze w'eggwanga abalabamu bululu. Kasa tubeera ne government nga yo etunuulira kintu kimu regime kya survival. Kiba kizibu to implement certain things because waliwo ebintu ebyetaaga okutakinga tough decisions. Ebintu ebijja n'enkulaakulana mubaamu ebintu byolina okutakinga tough decisions n'ogamba abantu temugenda kusenga wano. Okitege? Ate abantu ne bategeera because if people but why people ne wabaawo abantu nga bagezaako bagamba they don't take most of these things serious because tetubadde serious in most of these things. Mwami Kasule sorry okusalamu ekirimi tulabyeko n'abakulembeze abali obaolyawo ku ludda oluvuganya gavumenti nga bavaayo ne bavumirira ekya gavumenti okuba nti esingula abantu bano okubajja mu bifo mu ntobazi oba n'okubasingula mu bifo ebirala. That's why I've told you that we have been now we've fallen victim okulaba nga tutunulira buli kimu in terms of votes. That's why we cannot bring order mu ggwanga lyaffe. Naye nga twerabira mbu kino kigenda kutukosa regardless of our political affiliations. Tekigenda kutunulira mbu gwoli wa ANT oba oli wa FDC oba oli wa NRM. Fena kitukosa kye kimu. Nzi nkugambye the live examples to speaking from COVID. Twatuka wano nga oxygen you need what? But tetwina na utusobola kuddukira kubanga batugamba nga mukole exercise nga twina wasobola kukolera exercises. But those days abazungu bakolanga enguudo nga waliwo walkways ng'omuntu osobola okutambuliramu omwo n'ogenda kati mu Uganda budde buno kankubulire tosobola kuvugira mu gaali mu Kampala muno era ovugira mu gaali olina okuba siniya nnyo naye oli wabeeyangawo amakubo ng'owesanga ow'eggaali alina wasobola okukola ki kubanga president yakyogerako wano mu COVID n'agamba abaagala procuring amagaali abantu batandise okukozesa ki okukosa eggaali naye ojja kwesanga our planning tekikola ki tekitufavoring ate bw'ona akyogera n'okiremerako abantu bajja kutunulira in that term. Singa tutunulira ne tugamba singa eggwanga lyali ku level bwe tuba mu kadde k'akalulu ako kabeera k'akalulu people to present their programs presenting their manifestos abantu batubuulire ku by'obuwangu ku by'obutonde bw'ensi bagamba ki because I remember when I was campaigning actually I started a campaign and I'm still on it kubanga nze nalina plan egamba in Hoima West when ali neesimbye I want in the 5 years mbeere nga tusimbye emiti eri mu bukakadde kamu n'okusoba kati nga tugamba every independence tugenda kubanga tugezaako kukola campaign ey'okusimba emiti ate nga tugezaako kubanga emiti nyingi organizations nyingi eziweereza abantu emiti ey'okusimba naye abantu tebagenda gijjayo so nga tugamba every independence era ne kati this independence tunayo emikolo gye tugenda okukola naye tugenda kusimba miti so ne tugamba mbu omukulembeze mu program ye yayina ekyokukuuma obutonde because you see these leaders are the ones abakola amateeka agagaba these kind of olaba Bugoma Forest. Have you seen Parliament? What is Parliament's position ku Bugoma Forest? One, bajja kutunulira mbu who has given it out. Kati these investors babataminga bano balimu bano ba first family. N'abatali but because everyone ayagala kwesiba mu first family akole kyakola ne bwe kiba kinyigiriza abana Uganda abasinga obungi. So that's what even is in Bugoma Forest. Oli akugamba Hoima Sugar that's first family tosa ajogerako because for them the investors came and got one of the first family member to become their lawyer. So we value that face as their attorney ngali from the first family but they assume that you see this is from the first family. Ojja kusanga ne DPC nabera that naive natandika ku deployinga bateme bulungi kochi ekibira. So to me I think we need to get back and have tough decisions taken. Okay. Then tufune nabekulembeze nabantu betuteka mu bukulembeze before byobukulembeze so ketu batunulire what tunulire their issues only that environment eriwo tetwaganya okulaba nga tutegeera abantu what they stand for otunulire omuntu because you see obeera mu taxi ng'otambula omuntu n'akwata n'amala okunywa amazzi akacupa k'amazzi n'akasuula wabweru n'omubuuza why have you done that
nombuza if at all 1000 people who use this road buli omusinga asula wana akachupa bwandi badde obuchupa bumeka. Do we have capacity to dispose those of chupa off? Esanga we don't have. Okay. Osima busimi wano Lilian nebo fuluma wabweru wano notandika okusima togenda sima meters 2 wansi nga tona sanga buveera. Ochegera golaba bwobola banga bali mu enguudo wano oja kwesanga ngo buveera buyitirivu. I think so it is all about character. Kitandika na FFMB fa bakulembeze abantu ba bulijjo. How have we managed waste? So omuntu atasobola gamba mbu asobola okupreservinga kwata kachupa ka mazzi n'akakuuma n'agamba kutuka bwe natuuka ku wali dustbin n'enkasuulayo. Kati oyo kyangu nnyo okwangu ogenda okusetolinga mu ntobazi. Ate omuntu bw'atyo ate ye mukulembeze naye kyangu nnyo okuvaayo defending oyo omuntu agenza okukola ki okusetolinga mu ntobazi. Naye omuntu bw'abanga I have told you it's a natural law. You can't give what you don't have. Okay. So government eno bwebanga terimu bantu fa abantu nga tetulina that okwagala obutonde bwaffe okwagala ensi yaffe no protectinga, there is no way we can fight this. Okay, tweyanziza nnyo mwami Otebe ngenda kuba nkoma okewo katono nnyo. Sorry, mwami Kasule. Sorry, slip of a tongue. Kansoke nzireke wa mwami Otebe. Mwami Otebe, nema ovuddeyo noyogera nti erina okubanga ekola omulimu gwayo gw'erina okola, but enaakola etyo omulimu gwayo nga like waliwo okutiisibwatiisibwa okuva mu bakulu abamu abali mu government ate kussa ne ba investors ab'enjawulo. Should we say nti omuntu asinga ekitongole amaanyi? Omuganda agamba adinga n'amawulu yagajjamu omukuto. Okay. Nze nekintu kye ngamba Abafirika tuyigire ku bazungu. Lilian singa bankwasa office ti mukulu Otebe gwe director wa NEMA. Olwaleero ne ngamba nti munaye Lilian vaawo notiisa office njisuulawo muzungu kyayita nti I resign. Singa turesigninga abantu nga 20 bwe bateka nga resigninga public ejja kugamba naye ate lwaki nono keyinda abadagamba nti kati order from above ekamba abantu bategede kyenkola nti kiki kikyamu. Ne buli NEMA weetula gamba munnaye ate kati tugenda ati mulero tumutya kitegeeza ki nti naawe kennyini tukubala mu abo bootya aboononye ki obutonde bw'ensi. Bago gavumenti omutidde wa family wa gundi n'osirika vayogereze bannaye mulimu gwangu nneme okukola kandekulire abalala bajje kubanga ntisibatisiba ku lw'obulungi bwa gundi bw'ofiisi eno n'emiso gye nkolamu mirese. Naye NEMA bw'esirika negamba kino negamba kiri kitegeeza tokola ki nawe kennyini omanyi mu kooti eyo lumu nalyo ne bagamba nti singa wali atta omuntu naawe oba noyitawo wiisa obujulizi n'obugaa naawe oba osse kati NEMA wosirika olwokuba nti ABCD. Nkwada example ya gundi chairman we Wakiso yavayo n'alwana bachana ne bamba n'akola ki naye nga akoze ki ng'alaze abantu ti banaye kino kyembadde n'omalira nti kye kituufu. Kakati namwe we musirika kitegeeza namwe mukola ki mwegase kuba China bakola ki aboonona ennyanja. So gundi NEMA teyina kuddaawo kyesirikiridde efuuka ebeerawo nti simanyi tutidde gundi bamanja balina nnyo amaanyi from first family no batulageko nti mutuufu kyakoze. Omukyala kati gundi minister wa water and environment ona Beatrice Anywar ye yaleeta yakulemberamu gundi ekintu ky'okutaasa mabira. Nafuna erinnya mama mabira akiwulira ndowooza olwaleero kati naye alina okuvaayo nti kiri gundi kampeni gye yatandika ne kuviirako abantu okufa naddala abagundi abantu tebalumba abagundi eggwanga erimu biki kakati amaanyi agajja kuba kati ali mu doketi entuufu. Ndoza n'omukulembeze yamulaba n'amugamba nti mutuufu ono kamugye muteekemu eno doketi akole ki mama bera tutaga amaanyi ago wateekawo yali 26 okiwulira twetaga amaanyi ago soldate gye wateekawo gikomyewo olwaleero kuba kati buno obudde wetusinga okwetaaga. Okitegeera si kusirika buki so kusirika busiri. So nekirala kali nawadde nkeera nti disitulikiti bagiyita Bulambuli
Government we are setting gundi houses nga mwami Kasule abadagamba bakita bulambuli. Government yataka kola ki okutwala abantu abave bududa manafa mbali oleta keririro kubumbulukuka. Naye ojja kusanga nti government era efuna obudde obuzibu kaseera kazibu kola ki okutwala abantu bano lwabakulembeze bali. Njagala akalulu bantu bange watwala wano bana bajo kunonda tukirize kala kaluka gane at the end of the day after politics wali obulamu bwe tuyetaaga naye tukole ki to preserving gundi obutonde bw'ensi ne environment yaffe. Bana abazungu batwegomba nnyo kivola n'okutukola bakyali muno batuwa n'amanyi eggwanga lyaffe part of Africa biki n'ebyo byonna nga kirwaki nti olw'obutonde bw'ensi bwaffe bwali obulungi okamala. So tulina okufightinga back kweyo gundi image yaffe ekole ki ekomewo. Mwami Kasule nze nkyayisisitinga nti Kampala ekitundu ekisinga liri mu wetland simanyi Lubigi ndowooza ebodalinga Kampala ne Wakiso is it nenga eri wakati naye bw'otunuulira mu gundi mu Kampala mu Lubigi wetland esinga obunene swamp esinga obunene mu Kampala muno. So bw'otunuulira ebitundu by'e Makindi erina parish 20 ojja kusanga out of 20 parishes ojja kusanga only about 7 zitali mu wetland. Okiwulira gende Nakawa esinga parishes ennyingi 21 ne almost 3/4 of Nakawa division eri mu wetland. Mwami gundi manja jatula kwa jasibuka tunulira population y'abantu eriyo bantu bangi therefore fenna twagala tutugenda Kampala kunonya mirimu waliyo kino waliyo ki so tukyuseemuko sitekyuke tugabanyemu ebintu begende wali kubanga kitikiriza gana ekisinga kwonona obutonde bw'ensi ye high population abantu kuba tustruggling fu ebirungi kuba omuntu tugane tukirize Lilian human being is greedy takuta enchache etaaga ne lulu akola ki kati buli womukumira mu kifo ekimwawo fighting for that small space and the resources obo yonoona denga tukulakulana lero at the end of the day okola ki tujja ku diary nti answer esembayo nga tukwakivetinga tujja kuba tulivinga mu negatives. Okay, tweyanziza nnyo mwami Otebe nga sinaba kugendako mu comments ekibuzo kino kankiwereze wa mwami Mayanja. Mwami Mayanja tutwale ki ku byonna butonde bwansi oba nkulakulana ya ggwanga? Ebyo kizibu okwawulako ekimu n'ogenda n'ekirala. Naye nze nagambye nti debate yennyini eri mu kuplaninga tukulakulana kyenkana ki obutonde bw'ensi tugenda kugootanya kyenkana ki then n'ogezaako striking a balance naye nga tosobola gamba nti olondewo nti ngenda kukulakulana obutonde bw'ensi obuweeyo ng'amawanga amalala agalina embeera eyafaanananga ng'ey'eddungu ate go gali mu kaweefube okuddamu claiminga ebifo ebyali ebyereere nga babisimbamu ebimera so nze ndowooza nti bitambulira wamu. Okay. Tweyanziza nnyo ndowooza kampita yiteko mu comments katono waliwo comment eze eva ewa mwami Steven Mujuzi ono nali Turkey Istanbul agambye nti mwami Otebe oteesezza bulungi okusinga abakalayo era bizimba bannayuganda awatali kusosola kibiina kyabyabufuzi byaffe. Ku mulamwa gw'obutonde bw'ensi nteesa nti nga gavumenti tennajja bantu mu ntobazi esooke nga kulaba mbeera z'abantu kuba teri muntu ayagala ssente ze asalewo n'agula entobazi kuba buli alimu akimanyi nti kibi naye njagala mukulu Otebe akimanye nti bubeera bubulwa obutooza eriri mu maaso ga muno nti okimanyi abwetaaga. Luno lugero abadde agereesa naye bwe nneeyongera yagamba nti obutonde tubwetaaga kuba mugaso eri empewo bwa mugaso eri empewo gye tussa n'olwekyo nteesa nti gavumenti yalibadde ne plan eri abantu nga abo okubafunira awantu awasaamusaamu we basobola okugula n'okuzimba oba okubateeka mu kifo okubateeka mu kifo ky'okubagobaganya. Bw'atyo mukulu
Stephen Mujuzi bwatyo bw'ateeseza webali nnyo comment yo ate tugifunye. Mwami Kyaguba ateeseza bw'ati n'agamba nti as we grow and population increases, we put pressure on the government, and so space is needed for ICT and more. So mukulu Kyaguba olinga wagira ekyokuba nti amakampani gano ate ga encroachinga wetlands oba ate gasanyaawo obutonde bwensi. Ngenda kuba mpulira okuva eri abakulu bano era ne comment endala avudde wa mukulu Kyaguba egamba in Uganda we have few areas owned by the government and yet we need growth. Most of the areas are owned by people privately and they need much money for compensation. Mwami Kasule njagala kutandika nawe ndoza ngasizira ku comment enye esembi eyo ya mukulu Kyaguba because ategeezezza nti mu Uganda tulina ebifo bitono nnyo ebiri owned by government ate ebifo ebiriwo by'abantu ssekinnoomu era nga bano ebifo byabwe baba beetaaga akasente okubanga ate babiwaayo. Omanyi mbu gavumenti etandisewo erinawo policy ya degazetting some of these national reserve oba ebifo ebyali byateekateeka nga bigamba ebyo those are wetlands oba reserves. So kati government jagezaako okulwanirira ate tulabye ng'egezaako n'okudigazetinga these nabateekako etteeka ng'olaba parliament etudde egezaako nga ekayunga bagezaako kudigazetinga ekibira abantu basetolingewo naye bw'olaba abantu be baagala basetolingewo ojja kwesanga they are like 2 people be bagezaako kudigazetingira so meaning that waliwo ebitundu kubanga waliwo ebitundu byolaba they were gazetted for instance in Bunyoro abazungu bagezaako nga baagala okupanishinga abanyoro ne bagazetinga most ebifo ebisinga nga forest reserves, game reserves nachi waliwo bitasaana byolaba mbu kati tulina ebitundu nogamba kati kino we can digazette maybe ne tuteekawo enkulaakulana si for muntu kinoomu ekitugezaako okugamba ate government webegezaako because esobola okukola partnership with people abalina ettaka ne bagamba kati gweolina ettaka you're not using this land but government can work with you bateekeko the cheap accommodation abantu batandika okwakwayaringa that maybe those houses nga condominiums mukole partnership oba lease oba ki then government esasule ono nanyini ttaka ate emuteereko n'obulyo nga gezaako kukola ki so government can do anything if at all there is waliwo obwagazi okulaba nga bateekateekera abantu abo kyetugezaako okutegeera because tulabye wano we have a land that we give to refugees so where did that land come from so if government webe eyagala esobola okuteekako obulyo so kyetugezaako okugamba so naye nogiretanga excuse mbu government terina ttaka erisinga because government nayo abantu bano bwe babeera nga bali bulungi government nayo eyongera obbafunamu ejja kujja kubajjamu omusolo bajja kuba productive ba producing more for the government baweereze services bakole leaves other factories so government ejja kubanga ekola ki ebafunamu I think government erina okukola ekintu kimu ffe kyetugezaako wano okugamba okukulaakulanya abantu bakulaakulanye ki bakulaakulanye government bongere okulaba nga bateeka mu government yaabwe kyetugezaako wano okugamba naye ebyokugamba mbu government terina busobozi government erina obusobozi they can do it through the policies ne bateekako policies ezifavoringa abantu abo okulaba nga bakwayarinze land somewhere ate ekirala if you extend services in these other suburban areas abantu bajja kgenda Uchegera, nze nkugambye, if at all transport from Busunju to Kampala is 1,000, why wouldn't I sleep in Busunju? Nenkera nenkola ki? Because you see, bwoba oluguudo nga lulungi from Busunju to Kampala, it will take me less than 30 minutes. Okay. Uchegera, and if Kampala is decongested, ekitegeeza temugenda kubaamu traffic ey'amaanyi. Kati budde buno bali mu kuzimba emakubo nga express highways ezo ziti bakubazimba zaaki ndowooza ebyo byonna byakuizinga kukola ki okulaba nga abantu banguyire okuyingira ekibuga so ekitegeeza bwe baba bakoze ebintu bwe bityo ne bongera ne services ne baziteeka eri kubanga bw'oba omanyi ogenda Kasule e Busunju amazzi gye gali aga national water amasanyalaze gye gali transport okuva e Busunju okutuuka e Kampala there is no way omuntu agenda kwesibaawo e Busunju I will find a house over 150 above 100,000 ate which I cannot ate very nice house nga nsula mu environment ennungi ate ennyumba erabika bulungi there is no way I would want to okwesiba mu Kampala wengenda osasula emitwalo 8 so I think it is all about it's all about planning
well nga nsiibula tugwiriddwamu ekikangabwa amawulire amabi akawungezi kane hoima munnaffe munaabyankyukakyuka ate nga abadde akola nga chairman w'ekibiina kya FDC mu kitundu kye Hoima City oba giyite nga Eastern Division yatiddwa. Bagambye yatiddwa ekiro kyakesezza leero bamusanze nga bamusudde in one of the suburbs in Hoima ne bamutwala mu mochare. In that process besanze nga polisi eristak naye nga bagenda muziika then mukulaba okwetegereza nnyo bwe bamu identify nze kati bagezaako okulaba nga bwe program bwenatambula so kitalo nnyo bamuyita Kahwa Kajabago abadde musomesa yesimbako yakwata ne flaga ya FDC in 2016 eya meya so abadde musomesa ate nga muntu nnyo mu wakelezia nga ali mu kwaya ya kelezia Hoima St Cyprian town church ya Hoima so gabadde mawulire gannaku nnyo twakagafuna kati era tusaasira ab'ennyumba ye n'abantu bonna n'ekibiina kya FDC okuva mu Hoima. Tweyanziza nnyo mwami Kasule, mwami Mayanja naawe sibula batulabe ennaku olwaleero. Abatugoberera buli bwe tubeera wano nga muteekamu data mwebala nnyo mwebali eddala naye nze ngamba nti ekintu kya obutonde bw'ensi tekiri political si kya mugagga oba kya mwavu nga bannabyabufuzi abamu fenna at the end of the day ndowooza kirina mu constitution we are entitled to living in a clean environment. Ati gwe bwoweze wesinza mu ntobazi nolowooza osevinze nnyo oyinza obutafuna bizibu Kasule byayogeddeko naye oba osaze ekitundutundu kinene ku kasengejja empewo gye tukola ki era tujja maliriza nga amayumba mugazimbye naye ng'ate mulina ebirala mwetaaga okwengala okugatta mayumba gammwe okusunsula empewo gye mussa. N'ekyokubiri nti era tuleme ekyokolesa kya byabufuzi kati emiti tugisimbe kuba akaluka n'atera okola ki anatandika nze ndowooza nti buli kaseera ku kyalo ne ku level y'omuluka walina okubeerawo provision y'okuyeyanga space buli muntu yenna waasobolera okusimba omuti nojja n'okola ki n'osimba bwe tutakitwale ku level eyo wano wagenda fuuka eddungu. Ate tulabye nti tulina ekibuga planning ntono yali abantu kenda kati ekigiyamba no Kampala obutawunya nnyo nti ekyalimu ku miti bwe ginaggwamu tujja okutegeera ekibuga kye kibasebe ne banyabuze Mayanja Robert. Ate maybe tugenda kutuuka ekiseera nga tutemawo ebizimbe ebyo bikalina ebyamaalira 32 nga tusimba miti. Tweyanziza nnyo mwami Otebe naawe obubaka bwo bw'osiibula nabo ababadde batugoberera era bakyatugoberera mwebale nnyo. Mwami Nju Steven mukwano gwangu yali agamba ali Istanbul ali Turkey Kulukyaguba Robert webale kuteesa tukuwulidde n'abasigadde mwenna ndowooza Lilian n'abatugoberera leero ndowooza guno omulama gubadde gutugase ffenna era ndowooza oyinza okulowooza ffenna tuva mu NRM kubanga tubadde atipa singa nebwiru tubeera bwe tutyo nga tukola ki nga tuteekateeka gundi Uganda ennungi naddala mu kusimba emiti n'okupreservinga wetlands. Njagala obeere ogambe nti bannaye kati mpezeza emyaka bwe giti kiki kyenkoze okutaasa obutonde bw'ensi. Nsigadde nze Otebe Robert bana NRM mbaganye emashindye mbere bulungi mweraba. Tweyanziza nnyo tweyanze the alternative Uganda twasalawo kubanga ateffe tugatta etoffaali bwe kituuka ku nsonga y'okulakulanya eggwanga awamu n'okukyusa ebitundu ate gye tuwangalira y'ensonga lwaki tukubaganya ebirowoozo ku miramwanga gino okusobola okuba nti bannayuganda oba munnayuganda ali eyo obaako kyoyigamu ate netulaba nti naffe tutaasa eggwanga lyaffe oba n'ensi yaffe okutwaliza mu the voltage buli lunaku olwokutaano ssaawa mu yakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Omumbejja Luwedde Lilian njagala okwebaza abakulu benkoze nabo olunaku luno olwaleero ku kamera kubaddeko omwami Katoto Musiime so nga ate mu control room waliyo omwami Jeremiah Mochibi director abadde Rogers Tulyahabwe. Olunaku olw'enkya ssaawa 4 ez'okumakya twasibwa retired Colonel Dr. Kiza Besigye ku interface awamu n'omwami Nixon Praise Segawa bagenda kuba boogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zibadde zitambula mu ggwanga lino erya Uganda so nga ate ssaawa 12 ez'olweggulo the snap talk ejja kubaawo n'abakyala 3 Nabukera Teditenjo Omumbejja Luwedde Lilian awamu n'Omumbejja Bunyoro omukyala Farida Bikobere. Kambagaliza okubeera obulungi tusinkana omulundi ogujja mweraba.
alternative Digitalk. Real issues, real talk.